Tukuramusiza nnyo ku Beg TV nze Kibalizi John mu programu ensonga mu diro. Ensonga kuno tuzitutte mu bakozi naddala ba gavumenti ez'ebitundu. Bano nno bayina union oba omukago ogubagatta. Kakati tulina Secretary General w'omukago guno mukulu Mudiba agenda kubanga temera akabumvu n'akagga. Abakozi ba gavumenti ez'ebitundu sabbiiti ewedde baatudde ne bawa gavumenti sale okubanga etuna mu nsonga zaabwe. Obadde okimanyi twali omukozi wa gavumenti afuna emitwalo 18. Gwe alunda obumyaka kati kali mu sente mmeka. Alunda embizzi ziri ku sente mmeka oba enkoko. Omukozi wa gavumenti akyafuna emitwalo 10. Sebo soko obuuze ku balabi baffe tuya kutandikira awo. Okay. Uganda okay. Nina omukisa okuba nti ndi ku programu eno Beg TV. Nsanyusa okubalaba musibye Muteba Ssebo ne bannyabo. Amaanyi agange nze Hassan Lwabayi Mudiba, General Secretary Uganda Local Government Workers Union oba gavumenti ekitongole ekyogolera abakozi mu gavumenti ez'ebitundu, municipalities, cities ne state authorities. Ensasula y'abakozi ba gavumenti lwaki eganye nga mwe muli mu kintu kino? Abasomesa bo bateeka gavumenti ku nninga ne babongeza abasayansi bali mu bukadde kati. Abakozi ba gavumenti osanga omukozi akyafuna emitwalo 10. No, gundi abakozi bonna mu union eza public service nga 17 twatuula mwaka ogw'2018 ne twengaginga gavumenti mu collective bargaining agreement kubanga article 40 akawaayiro ak'okusatu kagamba nti omukozi ayina eddembe okubeera mu bibiina eby'abakozi, ayina eddembe okunegotiatinga awamu ne gavumenti, ayina eddembe okukiikirirwa. Kati enkola ya mateeka akawaayiro bwe kaba bwe kati mu constitution ate parliament erina okukola etteeka erikateeka mu nkola. So nekola amateeka 2 Public Service Act Cap 91 nekola eddala Public Service Negotiating Consultative and Dispute Settlement Machinery. Muteeka eryo eryokubiri bw'ogenda schedule number 2 number 4 akawaayiro ak'okuna kagamba in negotiating matters that have implications on monetary expenditure, parties shall conclude their negotiation during the budgetary phase in each financial year. Kitegeeza ki? They use the word shall. Nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa buli financial year okulaba ekintu kyonna ekikwatagana ne ssente. Okuba nti tulina okutuula awamu tulabe nti tukola ki? Tukikkaanya. Naye bwe twakomenkeza nga twakamala mu mwaka 2018 ne tunegotiatinga ne gavumenti ne tuconcludinga agreement bagiyita collective bargaining agreement. Collective nti kubanga parties ziba bbiri emu. Ne tukirizaganya ne tugamba nti mu myaka 5 buli mukozi wa gavumenti yenna ateekwa okubanga mu myaka 3 buli mukozi wa gavumenti from 2018 to 2021-2022 ateekwa okubanga afunye increment ya percentage ya 3.5. Yali afuna emitwalo 18 mu 2018. Omusaala gwe bandibadde bagwongedde buli mwaka ebitundu 3.4 abatanyigidde emitwalo 7.8. Kati nga ku nkomerero y'emyaka 5 ayina okubanga afunye owa U8 ali ku mitwalo 18.7 nga afunye ali ku mitwalo 7.5. Naye n'okutuusa kati gavumenti negamba nesaba era akawaayiro mwe kali mu agreement omwo nti okusinziira obufunda bw'ensawo bya gavumenti kiyinza okuba ekizibu okwongeza abakozi bonna. So kalegende ng'ekola biwayi ku biwayi ku biwayi ku biwayi naye nga byo byonna birina okukonkludibwa okumalirizibwa before 2023. Nti omwaka gwa 2023 wegwandituukidde nga abasomesa babongedde, abasawo bongezeddwa, abakaawo, batawuni kiraka.
tewali kugamba nti eno union y'amaanyi eri enough. Twakizaganya ffenna ne tuteeka ekiwandiiko, twamala emyezi 6. Gavumenti yakiikirirwa, Attorney General's Office yakiikirirwa, Head of Public Service yakiikirirwa, Finance yakiikirirwa, Local Government yakiikirirwa, Labour, Education, Health, all of them were represented in that discussion. And we concluded. And after concluding, we handed you over that document to the executive to look for money and implement without any discrimination. But right now, after that, what do we see? I can briefly tell you. Until right now, ojja kusanga nti U8 kansooke ne wansi. Nti U8 be bantu abalina certificate of education, abalala bagiyita O level. Mu local government afuna wakati w'emitwalo 18 mu 7 mu 66 n'emitwalo 21 mu 13 mu 832. Oyo ye cleaner, driver, abo banafu abasookerwako sekutala asingako. Naye mu police omuntu wa scale yemu ali mu mitwalo 3 mu 7 mu 15 naye asingako waloko gavumenti ibagwe 18 kati bwogenda mu medical sibe banafu abasawo nabo eri aba U8 bo bali mitwalo 5 mu 9 mu 6 senior 4 mitwalo 5 bo. Kati bwogenda public university Makerere, Mbalala, Busitema, Gulu abayu ababa O level bali mitwalo 9 mu 3 mu 12 mu 6 mu 67. Butenkanya butali bwenkanya buno buvaawa. No, I'm showing you the growth and the difference in yade nga agreement yaffe ebyo byonna yabisorting out. Driver avuga motoka ku university n'avuga motoka ku somero. Kati bwogenda ku graduate sibe baba balina degree. Yes. Baba ita graduate entry abatikiddwa ebikofiira. Inti graduate owa administrative cadre be baba magombolola CDO bani plana bo bayinjirira ku mitwalo 6 mu 1341 ne emitwalo 7 mu 8 535. That's in local government. Kati banaabwe ba graduate abali ku ddala lyerimu naye bagamba nti ba science babukadde 4 basomesa ba secondary entry ye bwoyingira bwoti bukadde ki 4 naye nga ba supervisor be bali ab'emitwalo 6 be bakama baabwe. Kati bwogenda mu medical abasawo omusawo alina degree graduate ayingira obuyingizi asomye emyaka 5 ayingira obuyingizi emiliyoni 5 bina mitwalo 4 mu 8 bina mu 7 mu 6. Kati bwogenda ku bano abavuga ennyonyi nabo bakozi ba gavumenti graduate entry ali mu bukadde 8 mu 8 mu 5 bukadde 8 mu 9 mu 5 8 717. Kati bwogenda kuba directors ba directors mu administrative cadres omuntu gwe bayita director bali ku mitwalo 9 mu 9 mu 589. Naye ate bali banafu aba science ba senior officers tubayita senior officers yemu bali mu bukadde 4 mu 2 mu mitwalo 25. Kati
bwe twatunulidde tuwandiise ebiwandiiko bingi lwakubanga musanze nga sibasuubidde nenandibadde nga mbibalaga but on top of that bano abakola bano be bamanajinga flagship programs eza gavumenti. Buli kintu ekiteekebwa mu nkola ekikolebwako mu palamenti mu kabineti wa byonna bikawa wansi they are actualized in local government. Eri waggulu bakola paperwork naye implementation yonna bantu bano abaki like talk of UPDM where I believe namwe mumanyi nti gavumenti eteeseemu sente nyingi era esuubirwa okwongerwamu abakola bafuna sente mmeka. People were implementing. Aha. Kati somebody who is managing over trillions of shillings bali kumuwa emitwalo kati nga wano tugambe nge Kampala bali wakati wa bukadde bubiri naye nga bali mu contract ya myezi 3 naye ali kumanaginga ki buwumbi na buwumbi. Local government bwe bakolekitinga data information ya government zekozesa waggulu kababe mu masomero kababe mu malwaliro kababe mu byenfuna kababe original data raw data esookerwako gye erina okubesingibwako for analysis decision making and policy formulation and review evaluation. Bana abaana abawansi mu local government bebakola ki bebazikola. Local government beba managinga emisaala. Government esansanya sente nyingi mu misaala gy'abakozi so bano beba managinga ki emisaala era bagamba nti tetujja kubala misaala. Government may lose trillions and trillions of what shillings naye bali mu sente meka bali mitwalo 6 bali mitwalo 4. So basically netufuna but on top of that local government ina additional responsibility bebagikola egitali mandatory egitali mu appointment letter egitali mu job description mukwatemu bebagira emyoga bebagira ziti Dr. T bebagira so many programs we can't exhaust them on top of the other one ate ne bagikola successfully mu production mu agriculture mu PDM ne bakola accountability ne bakola report ne bakola auditing ne bakola so many. Njagala tukomewo waliwe twatandikidde abakozi batudde ebintu ebyo bakanyizaako byenjagala leero mwami government minister wa public service abasasula alina okukola wa finance alina okuteeka sente zayo mu budget byenjagala ebintu ebyo akoleki amanye bakanyiza ku kinga abakozi ba local government. Kati okusooka abakozi ba government local government I think not aba government abe government z'ebitundu ba government kubanga tukoze engagement twogeraganye ne government emirundi mingi nga tewali kikola ki kisuubirwa as if government yaffe ewuliriza muntu eyekalakaasa bw'oyogera obwogezi n'owanuka mu banange kino. I think we don't believe in civil methods of resolving disputes. Omuntu ateekwa okuva eri mu maaso yeeyambule ku kkubo abeere naked then bategere that is when the message will be captured. If you remain officially and peacefully, I think you are taken for granted or you are misunderstood or you are, I don't know. So nebagama no. Local government workers are going to lay tools. Bagenda kusawansi. Naye nga nebalekawo obuwaayirizo bubiri. Nti okusooka
baagala bamitinge basinkane gavumenti mu weeks 2 nga first budget call circular tena bakola ki kufuluma nga kitwagala tubagambe nti ensonga eno ekolebweko nga tetusise miguwa kubanga gavumenti ekoze amateeka mangi ekoze ebitongole bingi ekoze biki. We have Equal Opportunities Commission ina biki IG. Why should we continue using uncivil methods of resolving disputes? Why can't we just sit, listen to one another, we talk and implement? Are you seeing? That's what we want. So netusaba twagala tumitinge tusinkane government side. Government side does not mean only public service. The coordinating ministry is public service. But we need the public service, we need the finance, we need the local government, we need the Attorney General. Tutunulire mu collective bargaining eno yabaaki. By the way, a collective bargaining agreement nebo kuba nti tekuli mikono kasita wabaawo obujulizi nti parties zaatuula ne zikirizaganya. That is enough. Naye ne yaffe PS public service assigning. The representative of government is the PS public service. Bwaba assigning ze, okay. Bwaba government ya signing minutes are there. Money that was invested during that 6 period, what was its purpose? 2, government has not given us any other communication, either disowning the collective bargaining or suggesting review. So for us as a local government workers union, we take that collective bargaining agreement is binding to the parties, and we are insisting that it must be enforced to the latter. To the latter means nti buli omu ateekwa okusasulibwa ssente nga collective bargaining agreement. Abatanaba kufuna tulina okubala arrears okuva 2018 paka kati. Kati singa ebyo singa olukuŋŋaana oba ensisinkano eyo ne batebaddeewo abakozi bagenda kukola batya? Genda mu kooti? Ngambye nti court may be option, naye tulina obuzibu ne kooti nayo, even if we respect it, tulina emisango nga 2-3 twagiteekayo, naye tumaze mwaka mulamba nga ne Samuel Stefulumanga bagamba nti vaina enkola gye bagiyita ikimis where you file online. Twali tusuubira nti ate ikimis yandibadde yanguya enkola ya kooti, naye ekitwewunyisizza nti ate yadibaga budibazi. Sikirabangako mu bulamu bwange nti omuntu oyinza okuteeka omusango mu kooti through ikimis mu Kampala. From Kampala, ye geographical areas falling under that program gye bayita ikimis. Naye twakafayiringa emisango 2 gajja abakozi baffe abamu ba cold chain. Cold chain balina ekizibu nti babawandika nga scientist, naye kati baba bakyusa nga bakyusa, they were migrating from integrated personal management integrated system to ikimis. Migrating, I thought change of technology does not affect my appointment letter, does not suggest review, does not suggest breach. Are you seeing? But here we witnessed a situation nga IT erina obuyinza to amend what is contained in the employment contract. Are you seeing? So netwogera nabo bano abaana babawandika nga scientist, naye aba IT ne babaza kuna ne science. Netubagamba bakirongoose ne bagaana ne tugenda mu kooti. Nakati myaka 2 tetunaba kufuna na kufikisinga. So for you was suggesting anti tugende mu kooti si kibi. It would be the most civil way of resolving what
kubanga kooti tusuubira yandibadde esalawo newa guidance nekola ki naye kati naye tulemye esisokadde ekyo lwakuteeka wansi bikola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali baffe aba Big TV, mugende mu maaso n'okutulaba ate n'okuwagira ensonga ze tubaleetera.